swearing in ceremony mu kifo kino kati n'olwo lwe lw'owase Luganda naye osanga bitundu ebimu lino essomero teryagala liri n'ebiringa ebyo vodde Kyaddondo n'enzija ekyaggwe naye embeera gyensanzeeyo ngenda kuzzaayo eri mbagambe abantu beeri banjawulo omukko senior citizen ate class ya P1 ejje abazadde bagamba activities yabaddenga mu namba 4 nategeeza nti n'omuzadde yasoose wano nina ekirabo kye kyengenda okubanga muwa naye era tojjakerera mu kitabo ndabe mu bulungi kuba okusomesa mwenna n'abaana bataka bannange bannembaniriza nnyo erinnya lyange nze Mukasa Christopher Sinnabutya Nedira Nkima ndi mutaka kuno kwenzaaliddwa ndi myaka gyonna kwejogereza ssebo kyamaani nsonyiwa ngenda kwogeraho katono abatali batuuze ba kuno nsaba okubangulira kyamaani waffe omulungi wakaalo kano kemu amaanyi nga babimazeewo naye omwana womuwa education oba omuwadde ekyobugagga siga nti agenda kukola mu ofiisi eya gavumenti oba eyawa ye kennyini eba ofiisi ye kennyini aba ofiisi ku lulwe kubanga baasomye gweoba wakoma wookomye nga wakoma mu senior 4 ate gwe fuba nnyo olabe nga omwana we agenda ku yunivasite kubanga tolina kira kyogenda muwa omutegekera ki tubirabye bitundiddwa bannaffe abamu betukuze nabo abeera nga takyalina baddaaka akantu akamu nga bimaze nembigabana twagabanaga bannaffe ebyaffe naye ogenda okulanga munno yakola ki yamazaawo gweogenda kuleka kikyati atunde eggulu nolwekyo muwe education abeere nayo eyo yegenda okumujja buli omu ng'agamba twagala oyo kubanga alina kyamanyi okulembera banno nga mukuŋŋaanyi bano ane naatuyisaawo awo kusoma abatandika essomero lino kyebagenderera ekisooka kuwa education abaana bano abato abadde bano nga bakola ebintu bino bansanyusizza nnyo kubanga mbalabye twalina nga batulina obuntu obugamba nti oyo bwe twazirunda omwana asomedde wano banne bano mbalabanga abaana abo abato naye abo mu bwongo tebagenda kumusiimuukamu abo bagenda okugamba nti abo oyo gundi bwe twazirunda mu ssomero lyaffe liri kubanga olwo bamuteerako ku lupapula olwo olw'omutwe gwe lukalu bamuleeta nonga olupapula lukalu naye dooti esooseeko wano lekoze eki abo bazannya nabaabo awo tagenda kwerabira ssomero lino naawe ali mujja mu ssomero n'omutwala awali ng'omujje wano agenda agamba twakolanga kino. Guest of honor, for you, our prefect 2025. So we're going to Abazadde ng'omanyi ogenda kukyusa omwana tuyambe otubulire mangu kubanga tetina sente ziddamu kutegeka by elections. So training abakulembeze abalungi abajja okuweereza ekitundu kino n'eggwanga lyaffe ffe tuvuddewo kaseera kano allow me to hand over the microphone to my boss abeere ng'atwala omukolo guno mu maaso. Begin from here. To begin from the head boy. Samuel. You are the what? I am a 8 boy. Wow, a clap. My name is Chantalakela Esther Maria Elweza. I am the head girl. My name is Nakujazetun Mulunji. I'm the center. My name is Nakujashata. I am keeper. Wow. My name is Garati Sadi. I'm the games and sports. My name is Mte Asad bin Asad. I am academic. My name is Daisumarisha. I am the timekeeper. My name is Kalima Ethan. I am the welfare. We have one more member. Appointed as the center. Swear in the name of the Almighty
God that I will serve my school, say kindergarten and junior school, without fear or favor, so help me God. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. That's it, just a moment. Okay? Where the example is head perfect. You are going to be the example. Esther. Stories. Presenting a poem, I have a dream. Listen, I have a dream. I'll give you listen. A sheep and a cat, all for the good. Faith in the school, where I quite matter. Did I wake up called angel? My dream is to change this nation, to save the future of this nation. Parents conceive, producing good children. But hey, why you neglect children? Who's responsible for our childhood? Teachers, parents, over 1G. It is a correct responsibility by me, by you, by him, by her, to grow my Ugandan child. Thank you. Mero lyaffe ate eriri ku kitundu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twagala okwebaza Director, olukiiko olukulembera essomero lyaffe lino nti baaloota ekirooto ekirungi kuba Fibi nkimanyi nti yalina ettaka ddala eddene waasobola okugamba nti kaŋŋende nzisa essomero naye n'asalawo nti kaalikole ku kitundu kwabeera ate kwalinga omukulembeze. Weebale nnyo nnyabo, weebalire ddala. Twagala nnyo abakulembeze ab'ensonga bwe batyo ate ababaako omukululo gwe bakola nga bakyali mu bukulembeze. Weebale nnyo nnyabo, weebalire ddala. Ekirooto ekirungi ekyo ate ekisobola okutwala ekyalo kyaffe mu maaso. Ebimu ku bikulaakulanya ekitundu bannyabo ne bassebo gaba amasomero, amasinzizo, amasannyalaze, amazzi n'ebizimbe nga bwe mubizimbye ku kyalo kino. Ekyo buli muntu atuuka ku kyalo kino akakasa bukakasa nti ekyalo kikulaakulana. Kati bwe tweyongera amasomero nga gano, ekyalo kyaffe n'okwewala eŋŋendo okutambuza abaana baffe ne tusembeza saaviisi wano ng'abakulembeze tuba tukoledde ddala bulungi. Nga ffe abakulembeze b'ekitundu kino, badirector n'abazadde baffe n'abasomesa, ffe tujja kgenda mu maaso okuwagira essomero lyaffe lino ku kitundu kyaffe. Era buli ekyetaagisa nga kyetaagisa ffe nga LC tetulinaawo newadde okukeerewa. Mukyala Kaggwa ono Central Division kansala waffe Fibi, amyuka ssentebe w'abakyala maama wange Namanda, nange Sendi Joakim ssentebe ate omwami wa Kabaka ow'ekyalo kino. Maama omugenyi omukulu ku mukolo guno, njagala okutwala omukisa guno okukwaniriza ku kyalo kyaffe kino
eky'Elweza. Abazadde baffe ne mikwano gyaffe, bannyabo ne bassebo, ndabyewo omusomesa You should be listening to the teachers, okay? You should be helping other students, the pupils, your fellow colleagues, okay? Don't allow people to fight. When you see someone fighting, please go stop them, but report to the teacher. Don't beat them, okay? Prefects don't beat. Prefects report to the teacher, okay? But also, prefects talk to the fellow students to be good students or pupils, okay? Try to speak English well at school, okay? But don't forget also your mother languages, okay? So, be good to others, okay? Don't first report to home, first report the teacher, someone who misbehaves, okay? And you should always be the first in class. Because the prefect, he must be the examples, okay? Ask your friends to play well, not playing while fighting, okay? So, those are enough for you. We expect to be good leaders. You know, when you become good prefects today, tomorrow you're going to be the mayors of this Mukono and the presidents of this country. Have you heard? The moment you do it well, when you're in nursery here and in primary, trust me, you're going to be a member of parliament. You're going to be a minister. And you're going to be, one of you, the one who does it properly is going to become the president of Uganda. Okay? So this is the chance you have. Okay? I wish you success. I wish you luck in your endeavors. May God bless you. Kyekyandiwadde kisookerwako ddala ng'omaze okuzaala omwana kubanga omuntu weeteekateeka okufuna omwana naye ekisookera ddala ng'omaze omumuteeka ku nsi naddala ensi nga bwetambula okumuguma ng'ali civilized oteekeddwa okumuteeka mu ssomero. So director yafuna kansala waffe Fibi yafuna ekirooto okuteekawo essomero lino. Tukwebaza weebale nnyo okutuukiriza enteekateeka ya Mukama kubanga eno ensigo eteeka okuba nga yali yakusigibwamu naye nga tomanyi weebale okuzuukusa ensigo eyo Mukama Katonda gye yakusigamu. Buno buweereza newankubadde guyinza okuba omulimu ku sayidi yo oba mu ngeri emu oba endala naye nga buno buweereza okusomesa okutuusa saaviisi eno ku bantu kuba kuyitibwa. Nze bwe ndowooza tewali muwendo gusobola kuweebwa basomesa gujja mu saaviisi gye bateeka mu baana naddala okusinga abateeka mu miti gino mu nsigo eno ento oba okusomesa omwana atandika obutandisi kubanga wano omwana wajja omusingi ogumutwala ku masomero ga Hilton ku university oba sinakindi n'okufuuka profesa nga mukwano gwange oyo senga tegwali musingi gwawe afuna wansi eno oba oli awo tewandifunye baprofesa oba osanga nange munyina ayogera mu maaso gammwe gano sandibadde oba sino kyendi kubanga natandikira mu ssomero eriringa lino bwe liti naye essaawa zo bwefuna sente lyali omwana ne mumutandisa ku sekahaayi naye ng'ate essomero lino liwa omwana omusingi omulungi nze kulwange bwe ndowooza lwaki nkijja ku ekyo neerabirako nze mwenyini ate nindaba nokuwanga yennyininyini kubanga nsomesizaako abaana mu masomero amalala naye omwana gwetagisiza wano mu bbanga lya mwaka gumu ali mu P1 naye akola kye nakola nga ntuse mu kyokubiri lwakuba tebane bakutuyekirako wano bintu bya Luganda okusinga ebyokuba bya Luzungu byokka naye abazadde banange mujja twala obuvunaanyizibwa muyingireko munda eyo abaana baffe basoma n'Oluganda wano ndowooza mubabuddeko mubayimba n'ekitiibwa kya Buganda ekyo nekintu kikulu. Nze natandikira mu ssomero bwekyo nga bwe mbagambye naye natuuka mu kibiina ekyokubiri gira essomero lyaffe ku lwa Katonda n'ensi yange twasomanga akatabo nga bakayita kisumuluzo naye ekisumuluzo nga bw'ogenda n'osomera mu ssomero erisomesa obulungi nanze gye natandikiramu ng'otuuka mu kyokubiri ng'osobola okwandika ebbaluwa ey'Oluganda nkakasa nti Belinda omwana wange ekyokubiri singa akisomera wano
ajja kutuuka mu kyokubiri okumalako ekyokubiri ng'asobola okuwandika ebbaluwa ey'Oluganda. Kyotayinza kusanga mu mwana senga tukolako obukozi nga kugezesa tugende ku Hilton tujjeyo omwana sigamba nti Hilton isomero bbi kubanga n'abange gye basomera naye omwana wa Hilton ali mu kibiina ekyokubiri ayinza obutasobola kuwandika bbaluwa ya Luganda. Ekyo tuwakana oba tukkirize kisoboka naye wano ku Faith ngakuba obuddamu laba abaana baffe boogera Luzungu naye n'Oluganda balusoma. So ekyo yayeta n'abasomesa mwebale nnyo mwebalire ddala. N'abazadde abatandise essomero lino nyinza oli muzadde nakakayima gayera kubanga nakola bubi. Sweet mother. Kyalo ssebo wamu n'olukiiko lwonna maama kyapasoni waffe abakyala n'omumyuka nsanyusa nnyo okubalaba abayizi baffe abasookedde ddala ennyo mu byafaayo eby'essomero lino erya Faith Kindergaten and Junior School. Mbasaamu nnyo ekitiibwa abagenyi baffe abayite our invited guests nsanyusa nnyo okubalaba badirectors bannange ab'amasomero abonja basaba bajje banegatteko wano njogere nga nti nabo wano nsanyusa nnyo okubalaba abaami wamu n'abakyala baniriza nnyo ku graduation yaffe eno ya top class esookedde ddala mu byafaayo by'essomero lino wamu ne talent gye twolesezza naye ng'eri mu ngeri eri academic oba okulaga ebyensoma nga bwe bikola ki nga bwe bitambula. Bassebo ne bannyabo essomero lino lyatandika 2024 eri abasobodde okufuna ku speech eyo nga bwetambula twatandika omwaka 2024 ndowooza gwe guno gwe tulimu. Ekigendererwa kyaffe kyali kyakuyamba abaana abatwetoolodde okulaba nga bafuna omusingi okusomesebwa quality education wamu n'okusomesa abatuliraanye mu bitundu eby'enjawulo. Twagala okwebaza Mukama nti ekigendererwa kyaffe tutandise okukituukako. Twagala okwebaza Antisaala ono in charge waffe wa welfare ebyokulya byonna. She's a very beautiful woman. Omutulako obutunzi n'omanya nti abaana bo bali ebirungi. Alabika ali eyo omufumbiro. Njagala okumwebaza wamu ne Aunt Pavin atukolerako mu sanitation and hygiene. Transport officer baffe babaddewo naye bagenze we bali anko yimukako ssebo oyo transport officer waffe waliwo n'omulala nkomusiraamu bwe batutambuliza abaana baffe kuba tetunafuna ki vaani okwo tugattako omulala w'emergency nyawo Antisaala nkulengedde yimukako abantu bakulabe nti gwe ahandolinga ebyobulamu mu kulya kw'abaana baffe. Honorable Musoke Patrick undamawulire bweba gavumenti yabeera minister without portfolio sebosaba oyimukeko oyo buli tuwa abaana mulina okukimanya password yaffe wano uniform abaana balina oba wano nga bali smart. Thank you so much. You can go back, my good children. Soko wa value yaffe yanambanya academics ebyo njogeddeko ndowooza mulaba nti smartness come first academic neryokokolaki neryokeddako and finally self-esteem. Gombadde mutono y'abaana baffe okusinziira ku baana nga bwe babeera ababebi bwe basobose okuyimbako mu bantu nolanga bagezeza kuba confident they dance confidently. Tulina bu activities bwe tukola okulaba nga tubateekamu self-esteem eyo kyekisinga otuaffectinga mwana abeera ne self-esteem kubanga asobola okuyimirira n'asalawo wano weeyi yajja alina self-esteem abeera obamanyi weeyi ye kyatayagala takyagala no what and what naye kane tukizimba mu bonna era abazadde mutandise okomplaininga mbu abaana baffe balina olugezigezi kituufu olwo olugezigezi ye self-esteem ffe tukibateekamu wano ti omwana aba alina eddembe eryogera kyayagala nekyatakola ki kyenva mulanga ne debating club yaffe mugirabye omwana asobola okuyimirira nayogera point ye they are comfortable. That is self-esteem. Tujja kugiteekerako ddala omulaka gw'amaanyi.
abazadde baffe abatandika naffe bafuna omukisa bafunako ku basale scheme okuva mu Kabanda Robert Foundation yantopingirako kakasente yange atubasalira nyingi nnyo kuba bakajja sooka osale ki tonotono kati simanyi baneera n'atopingawo baleero tunayongeza naye twagala omwebaza ti abazadde baffe bonna abajja yabakola ki yabateeka ku basale scheme eyo ate n'atusponsalingirayo abaana babiri alina abaana babiri baweerera waneeno sebo tukwebaza nnyo funding yaffe eva mu mmwe abatuwa fees tetulina bazungu ng'omuzungu waffe tunuulira neighbor omugamba yiwadde muzungu of this school ng'omuzungu w'essomero lino era kyobula mbasaba mutuyamba okutuwa ku fees twagala nnyo olisa abaana baffe obulungi fe wano tulina menu yaffe gye tutambulirako naye taamu ene twafekitinze nnyo maza like nja kusaba ojjo negatteko wano taamu ene twafekitinzeemukko kubanga payment tezibadde ennungi okuva saidi yammwe nafe abaana baffe baalyangako enjama buli lwakusatu Farida akimanyi nga nomala oliisa omwana we mukene olwokusatu akuloopa wasanga director abaana babalisiza mukene baŋŋambye olwokusatu bamanyi balya nnyama naye taamu ene tudisorganize kubanga tetusobodde kusasula ki bulungi ka fees so mbasaba musasule fees kuba ezo zezitubeezaawo abaana baffe bato leero bwe bali akawunga enkya guba mukyere era kawunga ekyo tukimaintainze throughout tubawaako obusera mu week nakyo tukimaintainze throughout ate ka fees akakatini kati gwebuuza mbadde nkikola ntya mu mikwano egyo gye mulaba leero gisobodde okujja waneeno ba good neighbors be boogeddeko like that obulamu ne bukola ki ne butambula so mu plani zaffe tulinayo long term neziri short of course long term kizira ku trust gye mutuwadde wano tewagenda kutumala namwe mulabawo wafunda ate nga si waffe tuwaffe nanyirwanja ntugamba nti era mukole eki mumpeewo tebimu bye tuplaninga mu maaso okulanga tufuna ettaka eryaki ery'essomero lyaffe lisobole okubeerawo twagala nnyo okufuna ka school van abaana be bagendeko ku swimming tulekerawo basombera ku booda byonna tubiroota mukama ajja bituwa naye bw'oba otambula okyali ku level ey'okwavula ate todduka nnyo ekyo nne yakintaddemu twafuna omugenyi wano mukwano kwaffe nameyo yamungattako director wa Victoria's Primary School Tinda branch yajja n'akyusa mindset ne bateachers baffe n'atubuulya engeri gye tulina otambula step by step tobola natwala realizing I have to have short term plans then there's a long term sanga ndo tabinene vani taka bisi naye nandaga bye tulina okukola ki okutambulirako webo twali just the mind so at the moment short plans zaffe abaana baffe bakoma mu primary 1 tugenda gattako primary 2 omwaka ogujja kitegeeza tuba mukadde waffe president w'omutala guno mutabani wange Sendi Joakim musajja wa Kabaka tumukipireko mu ngalo bangu na chairman akulembera Buganda bonna okulaga ensi muddemu mubbire engalo kubanga ayina kyali nyabo n'abakyala ate era n'obukulembeze bwa LC1 bonna obuli wano abakulembeze ba gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ate ngera twogera ku ssentebe w'omutala guno abakulembeze bannange mu gavumenti ya wakati nyabo w'ekitiibwa Honorable Fibi babirye director w'essomero head teacher wamu n'abasomesa wow you're so wonderful mukwireko mu ngalo head teacher we n'abasomesa nange mbagadde abasomesa abali wano ekyamazima ababodde obwedda ndabona ali ku baana ngandowooza nti yabyogera nyoza okanga abaana babyogerera ddala nenetegereza nengamba bibasomera naye namwe mubadde bwe mutyo nga mwetegereza mulabe abaana baba byogera naye nyoza okwabanga n'omuzungu ng'ebigambo abiyogerera wano eno somero lino limu n'omuzungu era muhaireke y'obukulembeze sabo head boy ne head girl mbasamu ekitiibwa head girl ye Esther ndikutte naye head boy ye Way Samuel eddala chairman w'ekyalo yajja oddinyambako nange lyantabudde ne mami Sendi namugambye wetegereza erinnya eryo njadde kubuuza nga tuva wano amukadde wange omukulu w'abazadde mwami Musanje ndowooza afulumyemu abakadde baffe muzeeyi Mukasa
singa si wali gwe ono mukyala teyali gira essomero lyaffe ku lwa Katonda n'ensi yange. You should be listening to the teachers. Okay? You should be helping other students, the pupils, your fellow colleagues. Okay? Don't allow people to fight. When you see someone fighting, please go stop them, but report to the teacher. Don't beat them. Okay? Prefects don't beat. Prefects report to the teacher. Okay? But also, prefects talk to the fellow students to be good students or pupils. Okay? Try to speak English well at school. Okay? But don't forget also your mother languages. Okay? So, be good to others. Okay? Don't first report to home. First report the teacher, someone who misbehaves. Okay? And you should always be the first in class. Because the prefect, he must be the examples, okay? Ask your friends to play well, not playing while fighting, okay? So, those are enough for you. We expect to be good leaders. You know, when you become good prefects today, tomorrow you're going to be the mayors of this Mukono and the presidents of this country. Have you heard? The moment you do it well, when you're in nursery here and in primary, trust me, you're going to be a member of parliament. You're going to be a minister. And you're going to be, one of you, the one who does it properly is going to become the president of Uganda. Okay? So this is the chance you have. Okay? I wish you success. I wish you luck in your endeavors. May God bless you. Omukyala ono is my... I will stand on the protocol observed. Our principal, Faith Junior, Faith Kindergaten, our dear parents, friends and well-wishers. I am so humbled to be here today to speak to you and stand before you as the guest of honor. First of all, Principal Fibi, thank you so much for inviting me. Thank you so much for asking me to be your guest of honor. I don't take that for granted. I am so humbled. I thank the chairman for his kind introduction. So there is no need to introduce myself again. I am the current president of the Rotary Club of Mukono Central. We are 41 members, and last week, Monday, we got a family of 4 new members, so now makes it 45 members. We sit at Gardens every Monday from 7 to 8. Ne woba toli Rotarian oli waddembe okujja okutwegattako n'olaba biki bye tukola tubikola tutya. Maybe you could also pick interest. When I was seated there, first of all, speech yange nakikoze mu Luzungu. The Rotarian Nanchinga Pauline, but she's my magic secretary. When ninya walinya, so bwengwa mukinya naye aba alina okugwayo tandekerera. So on all errands abeera nange, she stands with me. Ali wano naye nakawere wa mwezi gumu, but yategedde nti nina okutato. What am I going to do? Nangamba fubo gikyusa mu Luganda. Ne mugamba tekijja kusoboka. Very, very important. Omwana okutegeera kikyayagala na kikyalina is very important. Ng'ogyako biri bye balina obbasomesa the ABCD, but the confidence ekyo bagenda kukola nakyo kya bugagga teri agenda kibajjako. Naye oyinza okusanga n'omuntu omukulu ngamba kwata akazindalo oyimiryeko wali. They could not, because they have not had that from their foundation. So this is important. Ate naffe abamu abazadde waka, we cannot do these things. So these people are doing an amazing job. Thank you so much. I'm very aware today is about the children, and as such, my speech is largely aimed at the special young people sitting on this stage, the graduates. Don't they look fantastic? Still for a long time, so I promise to be brief. As parents and teachers,
We do put a lot of time and energy into preparing our children for the future, and rightly so. We do indeed need to equip our children with lifelong skills to prepare them for adulthood. It is our collective responsibility as we guide and mold the leaders of tomorrow, for it is on them that the future will have to depend. Today, as we pay tribute to the young ladies and gentlemen before us, tomorrow we know they have started their remarkable journey towards achieving this goal. This year has seen them grow, develop. They have learned so much. They have remained eager and enthusiastic, and they have grown in so many ways. Our thanks and appreciation to all the teachers and the parents for the fantastic role you have all played in your capacities. Now, my graduates, listen. You're very special people. You've been learning your alphabet course and accounting, but the journey you're embarking on, you're going to primary, it is a different story. The teachers are not going to be so sweet like these ones, and there's going to be more work for you to do. So, don't play, just focus more and read more and love your books. When you make your books your friend, everything will be easier for you. Okay? So just know it is getting tighter. Tighten your seat belts. Thank you. It has been our teacher today teaching us about food. Gloria, tumaliriza mami twala certificate yaffe. Gloria ajje wano agenda kufuna kusala cake. Genda ogyewo ekifaananyi wano. Yes, congratulations, Logosa. Mami take the certificate. Logosa come out. Abuja Sheila. Mami genda ogyewo ekifaananyi kyaffe. Check hands with the guest. Can you check hands with the guest of honor? Get your certificate. You let him be final. Good. Mom is there for the next final. So listen. You could take it to love you, stay forward. Enjoy a song of graduation. Smile. Our academic prefect is good in the debate. Thank you so much. Cheyanzege, our guest of honor. Soka, chogenze masa no kubanga. Thank you. Oyo muzadde waffe atawewera paka nga fees ziri ku zero balance ye mukakasa. Webale nnyo Mami Daniel okutukkiririzaamu. I'm sure Daniel is happy. Thank you so much. Kindergaten and junior school Elweza certificate of completion. This is to certify that person has successfully completed nursery education in this school. And you're from Uganda, you counting? Control wagenda zikauntinga. Ega mapesa genengera ganyiga. 5, 4, 3, 2, 1. Hello, Scout. A celebration throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Let's all celebrate.